okujja ng'osoose okola olulimi lwe bayita baami. Minisita omuwuliza ebiseera ebyo yali akyaka Nakiwala Kingi, Honorable Nakiwala Kingi, omuwuliza mukyayogera. Mama Nakiwala Kingi ye mukubirako era twogera. Biseera ebimu mubuuzaako era birthday yange eyiseko yampeereza wishes kuba yali tasobola beerawo kati tukyali in touch. Okay. Fresh Kid. Yes. Style gy'oyimba eri enzibuzibu mukko kitwala ebbanga ki okukwata ebigambo ebyo n'obiteeka mu kyo n'odeliveranga bwotyo. Nze tekintwalira bbanga ddene. If I just decide to focus. Olunaku lugwa oba essaawa. Wompamu essaawa zange nga 3. Nensooka nga ndi fit nnyo nga ndi focused. Lugwa mwangu nnyo. Ebivulu kati otandise. Era holiday zosho mbadde nga nzikola. Kubeera yeno time yange gyensinga obikoleramu. Era akajja bakawandi. Bazi wa manager. Okyali ne Francis omuwuliza. Muwuliza muko ebbanga erimu. Kyaliwo. Okyali ne manager Eddie MC events. Anti manager MC kati bwenkola naye ennaku zino. Okay. Yeah. Fresh okuva ewajja ekintu ekikizo maintaininga ye dress code image brand. Yeah. Enaku designing. Yeah, bamwita Oscar shows at Musuza. Yeah man, abera wali akazo 256 fashions. Big one. Ya kwambaza. Maintaining the brand man. Fresh wewajjira abayimbi bangi bakwesunga okukola collaborations walwo gye wakola omwali Kamiro olimba lwa Christmas n'abalala tonakolayo one on one n'abantu ki ekiganye ba Spice Dana byali mikwano gyo ba Kamiri ba Palaso bani tonasumulayo collaboration ki just ebiseera ne fefe n'abasigadde tonasumulayo ki ekiganye just ebiseera ebisinga zonna alisemanyira nnyo mukola collaborations nakola ennyimba zange era nezipuishinga naye sawa yonna kijja balinde biri muntegeka osobola collab n'abantu nga Kapiripiti twakola dolimba lw'abaana bato bonna balinga batano babulinde Palaso wa mwali mutesa kukinga muri side by side talk about something like a video shoot mwali kuki oyo yekyali wange tubeera naye ebiseera ebisinga era oliyimba tujja bamaaso eyo. Fresh owulira otya okubanga okujja kukwaleeta omijijija nga olaba getokedze we bajja abazadde abasinga ne bakkiriza abaana okutandika okwenyigira mu mazina baali balowooza byabayaye byakulimba okujjako kuleesa emijijija abaana bato abayimba mingi era owulira otya kiba kyosanyu nnyo era gwatandise omukululo ogwo mpulira essanyu okubeera nti nno abaana ma-inspiring nze okubeera nti nno n'abazadde abamu bakitegera nti nno even if you're young you can develop your talents era ate nga osoma so kiba kirungi nnyo nange era nga nze banfuna mera nfuna thanks okuba abantu okuba abazadde bangi so nange nga ekisembayo wange embeera ebaddewo champion Gudo nga baagala akwegateko ku KPS obadde obiwulya mawulire badde ntera obiwulira ebiseera ebisinga naye yeyo omumanyi era omuwulira kiki wandyagadde champion Gudo akujoininge ku Kampala parents no bonna kyebasalawo banga bawa basale tekirina buzibu ngebasala ekukoledde bagamba bazisazaamu bituufu semanyi nze Silverback Lounge awo ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party tulina meeting za kwanjula jangu otweyune tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu tulina kakaawa akalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weeyune Silverback Lounge ku Salama Road okuliraana Makindye Secondary School tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ng'era tukola essaawa 24 tukola deliveries ku Jumia ne Glovo tufune ku noti 755 322 755 noti ng'eyeri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu Silverback Lounge the peak of enjoyment. Nekikumba baze bakimukuba nakitegeerera nakikulyamu so nange njagala okutumira ku waliwo director amuyita Pascal Lutaya ne mukyalo we musawo Fiona awe Mengo mwabale kubanga kwe muli mulabanye sheno mpereza message then ne blood wange eno beats okuva eno beats awo is a signal muyimbi alaja poni osofu okubanga koli then Monday to Monday ngenda kugenda ke wa Jostede mpiteko omanyi George musajja wange abasigadde munatubuli ekiri ku Serena tesobolayo ne
Sinach naye ngenda kusobera nnyo wa Josted wadde balunywa shoto giranze bulungi 3.5 sinalaba bugumya naye katusabe George akole Africa na mitwale 3.5 so Josted so checho then bampita nanyini bwino na industry Silverback Monday to Monday atuba wao nga tukikwasaganya mukimanyi official MC ate market ya wekintu ekyo so tukwatagane wa George andabe wa George tokuba Silverback Lounge au kusalama road chekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party tulina meeting za kwanjula jangu tweyune tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunayira tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu tulina kakaawa akalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weyune Silverback Lounge ku Salama Road okuliraana Makindye Secondary School tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ngera tukola essaawa 24 tukola deliveries ku Jumia ne Glovo tufune ku noti 755 322 755 noti ngeyeri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu mugemu Silverback Lounge the peak of enjoyment. I feel guilty about it. n'abantu abawebintu bya restaurant akola kwa video atende kwa restaurant n'abawa so akati nanyi sasa kubanga mutuguddeko ese kusanzo shooting video ya luyimba kiwano shooting itewa oluyimba baluyita love yogerese tuli wano kumpi nayo boda ku nsalo ya boda Uganda ne Kenya tuli busiya twatusedda akati sirama muri kubanga mututusi na mutuse mu budde nera nga michali wange rupi tugende wa haji mulinyewo kanyonyi mutamuza budde tulinyewo kanyonyi wow sente baba wa omuganda wange okeda bakulaba bagala kumanya haji lwaki video basazeewo Darlington ngojeke chokwata shooting abulungi raba denzira waziro wange naye muganda wange muto wange tuze tukwagala mu bintu bingi naye nimbera n'omuntu ofune zalawo naddala nga mwagadde mwenna oba mwayita mu mbeera eri ey'emabega mwenna kati tufuna okwenyuma nogaa nti bo ntakola bulungi naye naye neebulidde nze kanga buli TV gyenkyusa bweti ndabako Darlington 01 ngamba waawo nga kati kanjimuwe ekijja kiki naye okusinziira we tutuuse ndaba nga yanyumye dda era kunoonyezebwa obunoonyezebwa vidiyo erina siini zimeka nyingi era nga bwejja okulaba emu saagala kusuna ng'ate bwenkolaki saagala kusuna nga okolaki fumba ng'ate bwenkolaki tosokola oba kituuba balina engeri gye bakyogeramu ensumululo osuna kati linako onsumululye ddala olyokaate okitegeere kano kolabyeko naawe niwakisa aji bali bakuwandikiddeyo ku luyimba of course tugatta bugasi bwongo tebampaliganya naye tugatta obwongo nti olyasobola okujja nyinza okuba netokutya nemugamba nti Morgan wandika wano booti ne booti nenzija netuliwa ate tuluddamu manye ekintu okwegattaga emaanyi enyimba ezisinga eziyitawo nezigenda ng'empewo oluusi oba tuziwadde bulungi ki obudde kitegedde naye oluyimba luwadde time lusobola okunoonya chorus nemuga nebale chorus eganye kagambo bwe kati nemukasulako nemukasiibako nemukafuna enkya ne kati nemukisiganya nga tuteekawo ki so oluyimba olulungi lulina okuweebwa obuti haji ebiseera biri emyaka egy'emabega waleetanga kumukumu ennyimba naye kati peesi ekendedde mu bikuweerako ennyimba obuzibu buli nti okonsentratinga nnyo ku bizinesi restaurant okusinga okuyimba byonna mbiwa obudde naye ndoza byenkola bingi kati hours negabira ndabika nga music ebadde mu museera naye okusinziira ku mwe mugedde mbadde munegayiramu mwabali akonze kati nazzeemu okuyimba era kati ne lupinooza kati agamba guddi lukedde ate nalinayo okuserena ku kivulu ky'omukulu misa kisemakula nogamba guno omwaka ogenda kuwanika era omwaka guno insha allah si guno okujja genda kuwanika mbaagala mwenna bannange mwenna mudde abagizi bange bonna bwe mbadde nasuulira musonyiwe naye mbadde omanyi gye mbadde wabadde walungi omuyimbi
omusuubuzi alina Range Rover bwagwa omanya nti yeekanzeemu just revenue kukwata container ye ate mu store mubaamu ekirimu nga ne muduuka bikola naye omuyimbi bwagwa ne Range Rover ate agwira ddala kubanga topic zo zigenda zikola ki